kale atulaba leero mugenda kunywera kwa buli muntu nguddeko mugwe n'ensalawo mpambe muwambe kyoba tuyimiridde wano ono bamuyita Kaana Kambaata gali amanya amalala ye Serunkuma John Bosco erya Kaana Kambaata lwaki oyakali wesinga okwagala kubanga bwe bulamu bwange Nansana eyo wegendereze nnyo abantu abeesimbawo balina abalunzi bano babuuza nnyo bakuzaalawa oli waawa tunatuuka Nansana sina we banzaala kati kanoonya okubasongera nga tewaliiwo nemmala ne mbagamba ndi Kaana Kambaata ete bakuzaala mu Nansana nze nkulidde ku street za mirundi ebiri street ez'ekyalo Mityana ewaffe ate ne street ez'e Nansana bwe mba ntuuka okusoma mbeera eri mu kyalo wali wasomero gensobola nga bwe ntuuka mu holiday mbaira Kabumbye Nansana ku street nga mvuga booda zange bwenda mu kyalo nga nnimamuuko zino emimbi ez'ettaano okuva ku makya mpaka ssaawa mukaaga sokolindeko otandika okutegeera ng'oli Mityana nga bwoga nti omuntu yategeera nga ndi Mityana yes natandika okutegeera ku myaka 3 nga mama wange afudde nenkulirawo myaka egi nosigaza taata nenkulirawo tara n'aba mu nsi ye ne manijajja wange era natandika okweweerera nga ni mu primary 3 kati wali eri awo muzeeyi n'abaabaawo primary 3 yanunda enkoko nunde obusolo buno bwemutaagala kwogera ebiwe ebityo nembaawo nenkola kati erinnya Kaana Kambaata n'ekigambo struggle asokolindeko Mityana mama afudde oli strugglinga ne jjajja ate mama yali weggomba ngeri balya kati nga taata obuvo bwaffe buli awo Mityana sujju bayitawo maanyi kati nobeera ne jjajja azaala mama azaala taata nenvaayo eri ewa maama nenzira ewa jjajja azaala taata kati obulamu ne butandikirawo Mityana kati abantu obulamu bwange erinnya lya Kaana Kambaata n'ekigambo struggle ebyo ebintu nze ate byenkulidde binnyonnyola bulamu bwange abantu abamu struggle bagibuukidde bagiyingidde buyingizi bwe bati nze struggle bwe bulamu bwange kati Nansana wali ozze kukola ki okuva Mityana oga nti nsooka okuyingira Kampala nali nzize kukola ki okujja Nansana waliyo muganda wange mukulu wange oyo yanyamba nnyo nga mama wange afudde kati bwe yavaayo mu kyalo nga nina okujjanga mu kyekingeko enesite kati bwe mucekinga ali avuga booda okuceeka Bumbi nga nange envuga naye nali muto nnyo era nga nvuga piki nga zino bokisa tezinnajja waliwo obuli obutono buli obumyufu ng'abantu bewakuba enduwa omwana agenda kufa naye nga nkola nga nnyina okukola mu holiday sobola okuddayo eri mu kyalo nga nnyina mukobo kimuki nsawo tutandika okusoma nga nnyina ez'okuwa ez'okubaamu ez'okuwegulira ebitabo n'ez'okuvimbamu mu kyalo era nga bwe nzija enesite mba nnoonyaamu zigwayo eri mu kyalo nga nnima sobola era okukakinga apu n'obulamu so neewerera okuva eyo kati permanent lojjaddye Nansana n'ogamba kasidda amaze senior 4 waawe bwe namala senior 4 ali muzeeyi awo nno n'afunamuuko olungu bwangu olw'okwagala okumpeerera erevo kati awo nenzija nendalira e Kabumbye awo nanjiya nampugula nemugamba njagala soma nenjiya nebigaana 2011 webigaana nenjiga okuvuga lift zino ezisitula enkokoto ku zimbi nemba nga njivuga lift nga bwe mpoota 2011 nali ntudde senior 4 2012 nga nyingira officially Nansana kubeerera muddala obeera wa blaze era nga mbeerayo naye atuuka obulamu naye ne bukola ki ne butabukamuuko nga nina okweyiya ngeri gye naabaawo complete mu city kati nga mbivaako ebya blaze neneeyiya ng'omusajja ngenda okupoota oluusi n'emisula ku site bwentyo nefunamu akasente nentandika okulentingera ennyumba Nansana bwentyo bwenjibeeramu katulunga n'ebyobufuzi awo sinagisoma kati ntandika nva mu byokupoota agendako ne Sudan mala emyezi 5 ekyanzijayo mundu eyo yaseka ennyo 2013 nenkomawo wano wano nenjiga furniture nga nkola n'Abachina wayiga ekyuma ekitula wasooka lero yiga pikipiki noyiga ekyuma ekitula enkokoto n'ogendako e Sudan kusuubula nali ngenze kuyiriba bulamu era napootanga kupoota e Sudan biseera byamba baali bagizimba n'okomawo wano neseka nenzirukayo nenkomawo wano watuuka wano nenjiga furniture okubajja ate nga tubajja entebe z'ebbeeyi nga Abachina bagamba bakasitoma baabwe mubazijja China za miliyoni 3.28 nga tuzikolereyo mu industry naye nze nga kola eya 3 bampa emitwalo 2
nga naye mba nansa na buli lunaku nkozesa 15,000 ndowooza science abakola naye nga nnina okubaawo naye nengatta nengula kacunjwa nengula kapicaawo nekaba kanvuga bwe kati nga kawungezi mba mukuyiriba ku street za kunoonya sente emisana mba eri mu furniture kati 2015 nga nziseeyo omukyayina ate ningenda mu business okusuubula 2015 wentandikira obulamu bwaddala obwokunoza ku sente olwosuubula nga ndina abatake bampa contract nafuna contract nabo nga nvuga emmotoka abo supplying ebintu byabo supermarket tewali supermarket nene mu Uganda gisa supplying am period yeyo nga products ez'abatake nga zaabo kati naye 2017 ninkola company yange nga mbadde luli eringa nkolera mu yabwe nga nkozesa invoices zange supplying product ntandise n'ovumbula ezange nga ntandikidde nkoze store wa ozisuubulayo zitumye ettake nsuubula kuba loko distributors bana ababireeta wano kati awo nentambuza mu supermarket up country yonna Uganda yonna mwalibanga mu wipes ez'abakyala ez'abaana mwabanga mu shower gels mwabanga mu dishwashers mwabanga mu biscuits macaroni spaghetti webiti it was a variety of products ne supply kati bya struggle bino kyagulanya okutukona 2015 kema 2015 omuntu asuubula ina mu bochi we 2015 olunyingidde omutake 2015 2016 kati 2015 awo ningenda ku sharing nsome olutandise okulaba nti so balancinga nina muko ka independence mbyenfuna nsome 11 kati bwe ndije staringa ku sharing hall one nsamba nsoma senior 5 senior 5 when ndisomaawo ate wenatandika okugenda ku country nensoka nempumuzaamu business nezitujjira nenfunamu akaseera kayina 2019 kyagulanyi watu tegulira watukuonerako nti eri struggle gye mwakuliramu yonna wuno tuli mumukwata tumugoba officially nenyingira eki eno struggle eside eno naye nga already eri ey'okuyiriba ebaddewo badde obulamu bwonna kati officially njoyininga struggle gye bayita struggle eyakyagulanyi 2019 naye nga nninamu kasente kuba ebiseera ebyo navanga mu field n'ebidduka byange tujja tuguma tugenda magere tugenda werekera president bamuyise eno bamuyise edi by election jingi netuyingira bwetyo kati awo 2020 biseera bya covid awo nga nesimbawo ntandika okufuna nyegenyege 2019 nga gwako nendigistalinga ku institute nsoma amawulire bagiyita Makerere senior 6 wali togitudde sinagituula ne 5 yo nagimala n'ebitabo byayo nembiteeka wali nagitandika 2015 kati 2019 ndigestalinga ku MIT nsoma amawulire nenkola journalism and mass communication nenfuka na president nga nakamala week says ku institute eyo nenfukira ogidi president ekibuzo kinasooka babuuza mumpaddeyo kaafu basale naye ninawo omukisa ogufuuka president azifuna linonyebwa president kati ekyakuweesa afu basale nabo bali era baagala kibagattako kubanza olwedde nali mu politician ngaonteeka nvuga nasitulamuuko ne kugundi yaabwe nenyingira nentandi kusoma amawulire kati 2020 olukosi njitwaliriza omwaka ngukubye wali ogusooka nga bannona nesimbyewo okuvuganya ku bweru C5 kansala enansa naye nga wetwayingira wano mu lutalo nali mu bali abalwanyi abakwata sabasaba kati nga naye mukwata sabasaba amaaso ga Museveni bwagatambuza ati talina watandaba nga nkola ki nga nzoganya nga ndaba ndoza natuuka museera we bakwatira president eri ebuuka weyatumya footage simanyi okukyajjukira amawulire ago Museveni atasikinga security yonna okumuwa footage wa street abakola demonstration ku nguudo nga bakutte Kyagulanyi ebuuka ati agenda okulaba nga ate ku luno nabadde sikutte bukwasi sabasaba nga nakomandinza abakwasi ba sabasaba banale bazitumize nansa nabati nga tuli ku street nantumya kati ndi mukosi makati ngisoma gwa 11 awo kabanga lya maje nenona bannonanga mutujju naye nga awo bye bakansi bawo simanya tuline stera nyanzi tuwanirira bya mmere mu bawe mmere ababoda lwaki mbalese wano ebyo ngosagala gibala
kati tutuuse wano buno si busibe buwambi kabanga ly'amagye yanno naawo alowooza tugenda kufa bakunona waka ne basooka basiiringa ekifo waka waliwo omukyala waka waliwo omukyala kati omukyala yali atambuddemu ate abaana omwana yetali kati bwe bannona jaati ng'eri mu namba ekifo ddindo zibe y'amajeera jaati mwe mugirayo mu kalulu k'ekawempe naye jaati nze natandika okulaba jaati 2 bannona abo abambala bbulaaka nga balina emmundu ensinga obuwanvu wali ogirabyeko kwefu kati waliyo emmundu ngasobola jambala okujjako ng'ogikwatidde wano bwoti bannona nga n'emmundu ezisinga okubeereza obulabe nga balinga abanonya omuyeekera ebankwata ebantwala ku Ssemwanyi nze nali mmanyi bagenda kututta obukambwe bwe bakozesa mukama n'atusaasira nempulira nga bagamba kino kyemugenda okulaba mujja kuddayo mukinyumizeeko abawa kati neŋŋumamu awo neŋŋamba ebirimu n'okuddayo okunyumya tugumirawo kati ne banteekayo olugendo ne lutandika namalayo mu safe house emyezi gyali gigendamu ebiri ne banteekako ne banyambaza ebyambalo by'amagye ne banteekako emmundu ne bankuba ebifaananyi nembisanga mu kooti marshal esookebwako embuya waggulu kasozi nti bye bankutte nabyo nga mbyambadde nga biri mu bifaananyi kati eyo kooti ne tulimandinga wano emakindi mu military prison nga bakutte n'abalala awo abageto kati awo ne batugjawo mu kooti marshal esembayo eya guti kooti marshal nendimandinga ekitale awo nga tuli mu January tetunabatuuka mu budde bwa kulonda nembeerayo nengenda owulira balonze Nansana ajjukira nali na nominatinga abantu be Nansana ne bannonda nga siriiwo naye nawangula akalulu n'ebitundu 99 ku 100 kati ne balayira n'olulayira omwaka gutambula 2021 ne balayira ogwokutaano nga gyendi nzinga nabiva nako ebyebifu nga ngamba mukama njala bwagazi kuwona wano ngende ntandika obulamu kati awo nentambuza olugendo lwange nenkola obusibe bwange ne bayita banubiani ne babata fayiro yabedi mtu yaliko abantu 49 kati fe batu confusing state yakwata banubiani nge bajja kalanga waliyo fe byanonanga mu mayumba kusinziira ku dekodiyo nga tekulinza kutambula kati bali byanona ekalanga bali 49 batuuka ekitalya nga bali mu 30 something kuba abakyala bali batutekigo awo banubiani bajja ne bakola obwabwe ne babumala ne balekayo ffe bebanonanga mu mayumba bebanonanga ne drone kati bali eri babanona open mu kamera ffe waliyo abo bawuliranga drone zinona bati bali ffe kati biseera ebyo nga tulinga mu 120 awo nga ffe tukyaliyo tewaliwo neyenyinya banubiani ne babata tusigalayo babata gwa 6 awo around there tusigalayo gwa 8 gwa 7 gwa 9 gwa 10 awo nentandika okutambula kooti nga balwanyi abantu bange abantu be Nansana bakola omulimu gwa maanyi nnyo banyambako nnyo banwanirira nenfusaba bbeiro nentambula kooti emirundi 7 ne bamala ne bampa bbeiro nga tugenda mu gwa 11 awo kati mu gwa 11 nendayira nga gugwako nga nkomyewo nentandika okuweereza abantu be Nansana 222 bwe bali bakuta omusango gwasigalayo babatanga babejjereza omusango gwasigalayo nagana okukkiriza nagana okukkiriza so oli ku bbeiro ndi ku bbeiro ndi nagana okuddayo naye kyatuyamba Supreme Court yabigoba kati bino byebazizaawo bipya kitegeeza ffe tetukyaliyo amateeka tegakola ngadda mabega tulinze kutuzaayo kuba bye twakola tukyabikola kati kati tuddamu 222 ndejuminga malirize kosi yange eno ate ndije stalinga ku somero lyerimu nsome senior 6 11 nagisoma okuva 2015 nenjituula 222 emyaka emekaawo ala nga ngisoma ngate bwensoma ne kosi yange waliwe era nandinga ova ekifo kyobwa good president ndowooza yenze good president akyasinza okuweereza ekiseera ekiwanvu naweereza kuba good president emyaka egi wali omuwulidde awo nokodawunibona ate oba bali bantegeera niwe bansiba bagamba omusajja yadde musibe naye kasigale nga atukulembera kasigale nga good president nempereza
nenvayo nendigestalinga nsome senior 6 ate malirize ne course 222 ojolaba nalwana nenkola senior 6 ate nemaliriza ne course eri gye naliko byonna ne wabituula mbituula ate nemmala nende zoominga ne ngattako nensoma lumu diploma nentuula senior 6 nenfuna certificate mawulire nengafunamu ne diploma ku institute yemu ati olwo olugendo lw'okusoma lwone lutambula lutya wawedde wa confusing abantu baga nekaano oyo teyasoma senior 6 tagirina nga balaba tebigatta watu nasoma nnyo n'okusinga bonna benvuganya nabe nansala ate basoma bo bagatta bugazi teriyo yasoma naaliyo incumbent musinga obuyigirizi ate ng'ensoma yange ebadde ya street teri yansinga buyigi gwe batunuulire gwe ngambaayo omuyivu zambali takuvuganya ayina diguli eyawa ey'endejje ayina diguli endejje yawo yenasaawo endejje namulaba asoma yawe nagendayo nensoma bangamba zambali yabadde wano nasoma biseera bya kubanze namaliriza mwaka guwedde naye yamaliza emyaka ng'ebiri emabega nga nze sinaba kumaliriza endejje yawe zambali ayinawo diguli bwe baba oyagala otegeera obuyivu bwange kwefa omanyimu ku luzungu ojja tukyaza otuteeke katebe awuliriza nze obuyivu sibubalira ku luzungu byonna tubibala oluzungu si ebenchmark y'okusoma abantu bangi nnyo nga bolaba abachina asobola okuba nga yasoma namala nediguli naye tomugamba mu luzungu waba official language si luzungu naye ososanga omuchina atamanyi luchina anti kati ate bali si bazungu anti bo basoma oluchina gwana osoma mu luganda ensoma mu luzungu mu parliament otesaayo mu luganda njagala nkusabe asisobola kuleeta abantu nga bagenda Canada ngamba nti benchmark yo Canada nti ani asinga okubeera fluent mu luzungu etabeere tulina n'okwexposinga ku buyigiriza netulaba nze byenjogedde si ya bulimba tesiina bisukkaawo wabula mpulani zambali ye ndi sure yasoma abasigadde simanyi kuba gundi oyo nawulira nga amanya ge bebagaze eno bebagaze eri aliyo inkambi naye bamala kooti era yamala n'ebitereeza mwatuna naye era wemusanga gamba musomesa omutendeke era naye akugamba yasoma diguli so byebyo nasoma obuyigiriza ate kati njagala kukola mateeka era bwempise mu byempiseemu mu makomera eyo nendaba obwetaavu muganda wange amakomera gajjudde abantu naye nga obuzibu bwe tulina mu ng'eggwanga tubulamu bannamateeka era bwe tuba ne balooya abagaba pro bono services kisobola okuyambako eggwanga okwewala omujjuzo gw'amakomera muganda wange twabanga mukomera mu biseera ebyo twabeerera ekitali nga woodi erina obaamu abantu 100 nga mujisulamu abantu 205 208 ng'abantu babapanga bwe bati kati embeera gye nalaba ekitalya n'obwetaavu ng'omuntu amala okubusiba emyaka 7 gy'alina okumala emyaka emeka era bw'ogendako mu kooti y'amagye awo embuya kyovola kooti maasho kyekikoli mu ggwanga lino kirikyasinza okuba nayo era supreme court yali etuyambye nti omuntu abeera ku musango ogwa munition nga bwe baba bakumusalira balina okumusalira ekibonerezo kya myaka 4 naye nga kugamba maze emyaka 6 mu bbala kisaawe embuya mumanya emakindi emyaka 6 nga ndi wano mu prison y'amagye nga sigendangako kusaba bbeeyo sigendangako kuwulirizibwa woza kati kitegeeza nti niwe bandibadde bamusalira yandibadde yakola ekibonerezo n'akola ki kati bwe ndabye experience y'amakomera eyo nembeera inspired n'okusoma amateeka severa ku ebyo kati kyenziramu soma mateeka njagala nga bwempereza abantu bennansa nate nga bwensoma amateeka ekisanja kino kyengenda okubaweereza waliyo supplyinga bintu byo ng'osuubula bintu byo wagenda n'oyingira struggle ne bakusiba kati okola ki essaawa eno nina kampani ya fabrication era sebo njagala kusaba bangambye olina ekizimbe ekyozimbe wakiseeyo ompa emirimu njo kyenzigi madirisa shedi ez'emmotoka zibeera mu ziparking zino ezibeera bwe ziti bizinesi zendimu eri bizinesi yange ekyandi mu bwongo naye sisobola gikola nga ndi mu struggle kubanga yetagamu supervision anti enzigi nze nfuna contract nengaba services nina abantu abakola bwe bompa contract era nga bwogenda okumpa omulimu bwojja balaba bajja ne bakimaabaana bagaende mwavu olina sente omusajja mugagga kakati emyaka 5 emyaka kankubalira 3 kwa watandika okusavinga mu 2022 kankubalire gwe emyaka 3 singe bali abakusavinga esanja ekiramba biki byogamba nti nga kansala
kwero C5 omulimu gwange gubadde guno era ngukoze bulungi mu ngeri bweti era buli atubotuukayo n'obuuza kino ne kino ne kino ne kino erinnya Kaana Kambata John Bosco lirabikira mu bino kati bye ngenda okwogera bituula mu biti ebi njagala nkubulira ebyenkoze nkugamba era nga ngenda okubyogera nti mpeereza nga member wa parliament Nansana ate nempeereza ngero C5 kansala kati member wa parliament yabaddewo omanyi obuvunanyizibwa bwa kansala bugenda okumbulira kwazi sibeeranko kansala kati obuvunanyizibwa mbadde nga bwonna bukola nembususa kati obwenjagalo nnyinyonnyole kuba omubaka parliament ye abaddeyo kakati ffe tukola policies local policies eziyambako ebitundu byaffe okufuna services one n'ekirala okutambulira mu harmony security wise progress wise n'ebiringa ebyo kakati ebyo mbikoledde ddala era nderivalinze eddoboozi lyange mpuliddwako ku kanso nga ndezinga issue nze nno konsani yange y'amaanyi ya human right era ne manifesto zange zonna zentambulirako za ddembe ly'abuntu oba kyensinga okukkiririzaamu wakati abantu bano bonna nga bawambibwa n'abaana ne kampani z'ewakiso nga zibba abantu ssente bwe ziti mbadde musaale nnyo nga nteeseza okugundira Wakiso district ate ne mu komiti gy'enviira okubagamba nti okole kisobola ntula ku genda era erimu human right nateetako ekiteeso mu komiti yaffe nti tutandike okumonitoringa tusupervisinge companies zino ezimerukawo buli kaseera mu Wakiso ezifera abantu baffe n'okubatwala mu mawanga g'ebuwalabu nga tezikozeseza measures ntuufu ekibaviirako okubonaabona sebo ne tutandikira ddala omulimu era ogenda olaba nti company nyingi eziriwo mu bukyamu nga zigenze zikulozinga naddala mu Wakiso district akati bino ebyokiwamba abantu byozuula bya human rights sebe bikoledde ddala ate ne service deliveries nezotuuka mu bantu lwakuba mbasaagala nnyo okwogera butandi badde buvunanyizibwa bwange naye olwokuba nti mba mbikoze mba neetaaga okuwulira ekitundu kyenkulembera ekya Westward kirimu Lubigi Wetland eyo okuva eri wansi bweti kati sijja tutuuka kuba no gavumenti byajjawo mu bukyamu bwandibadde buvunanyizibwa bwa member wa parliament naye nkoze kinene nnyo okukakasa nti tutereeza environment abantu gye bawangaliramu abo bawangalira mu ntobazi zeeyo wansi ate mu bavubuka bano nenkola kinene nnyo Nansana era bw'ogendayo teriyo muntu awangala n'abavubuka bano n'amanyi embeera zaabwe na bulamu bwe batambuliramu nganzi era nkoze kinene okuwumbirira emize gyabwe egiva mu butakola mbawadde essuubi nnyo okakasa nti kiri ekifaananyi kivaawo kye baali bamanyi ku Nansana babbi Nansana babutayimbwa bakoze bwe bati ndowooza osobola okulaba nti myaka 5 Nansana eri waddewaddeko progress wali kyawulira nnyo mboozi za ku kibulooka kakati buli woowulira nga zikkakkanye olowooza ku Kaana Kambata okiwulira muganda wange kati bya kansala kati nzija kubuweereza wange nga member wa parliament onda naye ng'aweereza ngani nga member wa parliament era bano abantu bonna abajja Nansana tebajja kuvuganya nange bajja kuvuganya nze kyobola nti incumbent yagaye kampumulemu musajja kamulekere asooka aweererezeeko mu kifo kye kyaweererezaamuuko kyanyambyeko okuderivalinga era simunenya mwebaza musajja wangadde nnyo mu byobukulembeze byaffe emyaka 25 naye obuweereza speed kwe tuddukira ebadde nnene nnyo nga womanyi ebyaffe ebyabavubuka speed kwe tuweerereza ebadde nnene nga yamuyitako eti naye ng'obuweereza takyabulabya nga tuba mu Lubigi tumubuulira bubuulizi nti sebo kino twakimaze ogenza okujja nga bino twabimaze kati atulaba incumbent w'ekifo ekyo ye Wakayima Musoke gwe nagamba nti okusinziira ku galiyo tagenda kudda mu kalulu ka 2026 unless otherwise naye n'empapula saalaba nga azijjayo mu kibiina kye ekya-NUP akkiriza okuwummulamu naye kimuwummuza era muwanyu respect njagala kumwebaza mukadde wange oyo ono munange oyo ng'olaba yangattako ku mu byobufuzi kuba namunoonyeza akalulu 2 nga tebannampaana constituency yonna kati nga nkanoonya nange bwe nnoonya kubanga obuweereza bwange nze nali mmanyi nti kifo kino kye nabasaba era nze saanoonyako kalulu eri kabwa kansala omuntu abyebuuza tetupapyemu nti ekisanja kino bw'oba obadde oli kansala nosooka oyongera okunyikiza obwa kansala n'oyingira wali eri nga oli muggumivu bulungi nnyo omuntu oyo muddamu oti lumayo ekintu ekisinga okunnuma ku bantu abo era njagala pointi yange eno oginyambeko okugitambuza etuuke bulungi mu bantu abo agamba omuntu atannatuuka nga LC5 kansala agamba omuntu atannatuuka ng'avuze Nansana supiidi
abaddeyo nga incumbent n'awummula naye ayinza okukuleetera gwalaba nga atuuse nga tabangako yadde kyamaanyi w'oluzi okiwulidde muganda wange atannatuuka akoze ebyo byonna ne Museveni n'amulabamu obusobozi n'agamba akasajja kano sijja kusobola layira bulungi nga kali wano kakatereka eri ye oli aŋŋamba akuleetera omubuuza ani atuuse n'amukuteera awo nga taweerezanga kuba kyamaanyi bwa luzi naye oyo n'akugamba nti akoze eki atuuse nze agezeseddwa n'akugamba sinnakola ki naye saagala ombuzeebuze nzija kumulamu nabadde nkubuulira lwaki ŋŋamba nti mbadde mubaka wa paalamenti mubuweereza bwange nansa mbadde mbuuza ku lwabali abagaa nti omwana apapiemu mbazeemu bulungi natuuka infact nalina kwesimba kuba memba wa paalamenti 221 naye olw'okuba tuli mu struggle gye tusinga okukkiririzaamu nagamba kansookeeni waliwo bwembeera ku kitebe awo mpulira nnyo harmonization waliwo ey'ekibiina bebaga waliwo enkola ekibiina kisobola okubatuuza ne mwogeramu waliwo bagamba nti mmwe mwennyini musobola okwetunulamu ne mugamba naye omanyi tutule muwagezezaako nkola ki gye waakagezaako ey'ekibiina yazze oba gwe waagezezaako okuinitiatinga erigamba kanoonye baganda bange ngezezaako nga bwe nsobola okunoonya baganda bange bandekere kubanga ekintu ekisinga okuba ekibi era harmonization zino zonna muganda wange kwefu harmonization zino zonna kyabulaba omuntu yenna okulowooza nti harmonization kitegeeza kanjogerere mu pate yaffe kitegeeza kugwira bo gwe bayita foot soldier nti yaveewo ona omulala abeerewo waliyo gundi ze tulina okulaba kati harmonization empya nga batuuza bana ababadde mu mataala kubaga nti amulekera ate abadde ku ground era ssebo ogwo mulimu ngezaako gukola abasajja ntuula nabo bonna abo nga bobalaba mbanoonya nimbasaba bandekire mbanoonya ne beebuzaabuza naye kati mbasaba kuba eno platform yonnene ssebo muganda wekwefu nsaba baganda bange harmonization kansooke gisa wano ku media njagala basaba mundekere kubanga ebi tulimu nansa na ddwaniro ate tugenda mu lutalo 226 tugenda mu lutalo olwokuba tugenda mu lutalo toyinza kusuula jeno olukulembeze kulutu gulaba kisoboka jeno akulembedde olutalo ne bagaya kuba luli naluwangula kuba olwabakadama naluwangula kuba amabaati n'agazaayo kalamojja yakubanja ababbi b'enguzi n'abakola bwati sebo kyesagambye nakava mu busibe naddayo ne nnula bannange bali 150 be nakugambye nga ndi womu ne pate ningenda ku koti ninzeyo nintesa ne balooya kati ate ekyo era nalaba babedi nga bagamba mutesere kati satesa na government na galooya nga kyetagisa nimbikola bino byenjogera babimanyi bakama bafu owulira muganda wange kati nesita komaawo lwakuba wambuzaabuziza njagala kukuwa nsonga lwaki abantu abo basaanidde okundekera lubijja oyo omulaba muganda wange kati mbadde era nzija wano kankose ne platform yeno bulungi tuli mu kusaba gavumenti abantu b'omu lubigi nti babawo obwenkanya ate era nabo abantu b'omu lubigi okubawo obweyamu nti bajja kufuna obwenkanya oba mwaka guno oba ekisanja kino oba ekiddako naye balifuna obwenkanya aziro nga azitukyali balamu bakaana kambata abamanyi ennaku yaabwe abasulako nabo mu ntobazi ezo okumala emyezi emeka tumanyi kye bayita muso tusaba gavumenti mwajja ne mufera Bukenya ajja n'afera abantu baffe n'abagamba ate wali agenda bakwatako tebaba wa mukisa kubawuliriza dde okwogera nabo okubalambika n'okubawa obudde baamenya gafula nejja buli eno Museveni yazze nansana n'alambula ab'embuzi 2-3 nakozesa ssente z'omuliwo omusolo nyingi yakozeseza obuwumbi obwo ng'alambula project ya $209 kuba constituency yaffe erina emiruka 29 buli muruka baguwa $1,010,000 bw'okubisaamu emirundi 29 ze $209 balance oyo katumubanje Museveni amwe kuba amala bumaze okukompensatinga abantu b'omu lubigi ssebo baagala obwenkanya naye era nange njagala bbawa obweyamu ngenda mu parliament ebimu ku bintu byentunuulidde ennyo mu lutalo lwembaze ebbanga nga mpushinga kubayamba kufuna obwenkanya tulina ne petition gye tubadde tugezaako kutuusa ku parliament n'egaana wano nja gituusa ku parliament ekyokubiri sinze siri mubaka agenda kugula ambulance kuba nze constituency ngibeeramu nzinze kipande enza ambulance mbaku ku street emisana ekiro obudde bwonna
gigula ambulance sente ezo ndikwata ku sente ezo zebagambuliza mu motoka emiliyoni 15 zigula ettaka eritalinga erya bulwadde yajja n'atufera emiliyoni 15 zigula ettaka teyabawa ttaka abantu mufere ate ujja omuntu ku property ya miliyoni 2 n'omuntu wali omusindika ebusungu ati ng'akuyambye buyambi labayo ate nga nayo tamuwadde kyapa ati bwe nkusanga osudde miliyoni zo 5 nega muganda wange soko kwata akakadde kano simanyi gyosudde sente zo simanyi biki nengamba akakadde kano soko oyo ofune ekyokulya nga sibiri namu bwensuula kiringanga kwefuwana nziba miliyoni 5 kwefunga manyi wabeera kwefunga manyi amateeka gasoba mu banja 5 nengafuna kakati ndugwa najja ndugwa nangamba kwefu oyo yadde akubye soko omuleke 5 galeka nani ndikugamba soko owulire nagamba kankweye miliyoni wano 5 galikola ki galeke kwefu obwenkanya obuvaako no abagamba babireketa zinawuli abaganzi mujemba yambe bagobye omulimu gwa bulwadda gwali gwakubuzabuza abantu ababanja gavumenti ati ndikugamba gwe kade gweteke mu kifaananyi kyo era ye bya gavumenti yabirinako nkubye miliyoni ameka 5 kakati ndugwa najja ndugwa tabiri na musi si mukwano nagamba kwefu mpulira bakubye naye kwata akakadde kano wano we bakubye ku crime scene vaawo okiwulidde vaawo tebakwatirawo obujulizi ogende wali nkuwadde miliyoni buveeko ebino ebye miliyoni za 5 okkiriza n'obivaako ogenda n'owe miliyoni oba osigala obanja 5 kati bulwadda ndowooza so otegeera perspective mwagwa yeeyo kuba bwe teyakoma okwo yabaleetera poliisi n'emenya tenti zaabwe nga buli kaseera bwe bagenda mu mawulire yalwana kubizikiriza kubanga yasuubiza kuba yagamba Museveni bali nabamala yagamba sale musale nabamala kati naye njagala basuubiza abantu ba Lubigi terunaggwa olutalo tukyakola ki tukyalulwana badde nzija wano ne bakingamba Sebeyo naye akivumenti yange yali erina kuba ya mubaka okulwanira abantu baawa ne nkugambye nakola obuvunanyizibwa ne mbakuŋŋaanya balinga mu bantu households nga 2 nemba kuŋŋaanya nemba kulamu obukulembeze nemba taskinga muwandiike ennyumba ku nnyumba ne bakwata ebiwandiiko bya buli muntu ne tumuprofilinga ne tukola petition nga nkozesa balooya bange petition eyo bakunkonye buli luggi ne wano Museveni bamutayiza nga balowooza n'abawuliriza nga Museveni ali biza awuliriza Yunus Kabaya be yabyeko miliyoni emeka tutalina budde wa Balubigi yabamala naye kati oyo Museveni pungulu nga waiso watera okugamba ekibuzo kino kiri common esinza butakikubuuza kubanga either way guno gwe mulimu either way simanyi kibiina kinakola kitya but in case kikeera ku makya ne bagamba nti omu kuba kuvuganya bovuganya nabo yagenze ne kaadi enteekateeka eyo omulwanyi oba ne pulaani B eriki ne pate naye era beera tebayinza kugamba genda kuba omusota n'okwata mukonzi okigende bagamba tugenda kuba musota guguli wala egwata buse ogenda era ne bwoba okutte muggo era ogenda n'ogamba singa manyidde ddala nti pate yange njikiririzaamu manyi tesobola kukola ki sobi era okusalawo kwayo sobola okuwa ekitiibwa bulungi nnyo yes okusalawo kwa pate nkussamu ekitiibwa nnyo era nga bwe nkugambye nze neekakasa pate tesobola kukola ki nsobi nga bwe ngissamu ekitiibwa bwe njikiririzaamu ssebo era sisobola going against their will yes kati katuvuddeko mu pate ebisembayo byenjala okubuuza kimu ekyebibiina bino ebimerukawo tuyina ekibiina bibaddengawo n'ebyeyubula bweyobuzi ekyatandikiddewo okulya ekyatandikiddewo ati ke kabonero kaabwe kati kadde kabonero kaabwe nga balina okulaga olusaniya endowooza tumaze emyaka mingi nga tukomerera baalya kati bo batulagiddewo nti baaliiriddewo awo tunaabesika bali abaalya baba bategeeza abaali ewa Museveni bano baguze mukyere gwabwe yakabonero kaabwe ndowooza yo ki eriwo ku bibiina bino kati ebijja Justice ya Mayanja kuba twakafuna ebibiina tuyina DF tuyina Peasants Party tuyina Common Party endowooza eri ki ku bibiina bino okusookera ddala muganda wange Mwami Museveni bwe yamanya nti Buganda eri mu mutwalako kifo njagala kutegeeza nti yakola buli kimu akoze byonna yefungula yayirimudde ssente mu likodi
Museveni ta spending ngako sente kulwanyisa bamuvuganya nga sente za spendings ngalwanagana ne Kyagulanyi ye opponent akyasinze okwonoona agenda ya Museveni yonna eyokuzikwata bannayuganda n'abakwatira mu kikonde ati kati bannayuganda bajja mu kikonde ne bakola ki ne bapasuka kati anoonya buli ekisoboka mwana abakwatira tondawo obubiina obwo obubiina bukolebwa n'ekigendererwa kya capturingiramu bantu babalage nti omuntu alina eddembe libeera mu kibiina kati kwefa agende mu kyamunyagwa gundi agende mu kyokulya kino ekyabannaffe n'omulala agende mu kyakoze eki mu kyagenzeewo naye bannayuganda balina okumanya nti obwetaavu bwabwe tebuli mu political party kyovala president waffe amala ebbanga ddene nnyo ng'agamba abantu nti ffe tuli people power tuyina national unity platform abalina ekibiina bakiwulidde naye tetuli muki tulina ekibiina naye tetuli mu kibiina kakati Uganda si beebafu ate bete byakatandika gwobadde okimanyi nti mukadde waffe Abedi Bwanika yalinanga ekibiina n'atuuka n'akisuula emabbali neyesimbawo yekka bwannamunigina nga kimutabuseeko kyamutabukako neyesimbangawo kireka n'akiteeka emabbali kati njagala kugamba muganda wange nti ebibiina by'ebyobufuzi si kyekizibu ky'abannayuganda ekizibu ky'abannayuganda ye Mwami Museveni in particular era n'abo abatandisewo ebibiina si kyekizibu weewaawo ddembe lya buli muntu okugwa mu kibiina ky'ebyobufuzi kyonna kyayagala oba kyakkiririzaamu ndi musanyufu nti ne baneena ababitandikawo sinalabawo agamba nti waaki nti akkiririza Museveni ngaani wabula ekyobulabe ku bibiina ebyo kwe kuvaayo wali ffe wetugambira nti omubbi wuuno abbi tumukwate kakati bano bannaffe ab'ebibiina abali ku sayidi eno gye tulwanira ne bagamba omusajja si mubbi omusajja yawangudde ekintu kikye mukimulekere ebiseera ebisinga yabeera agenda y'ebibiina bino nti wetuva mu kalulu kali akali main baveeyo bayozeyoze Mwami Museveni akozesa ekyo alimbelimbe international scene tya nawangudde ne bopponenti bange bakoze eki bakkirizira banjuzayozeza eyo ye target ya Mwami Museveni mu kutondawo ebyo ebibiina byolaba bimerukawo wano nawali nkakasa nti tebisobola kusucceedinga completely kale kana abantu b'ennansana simanyi kikyo yagala kubagamba abantu b'ennansana mu ddwaniro abantu mu ddwaniro kwefu bangamba nawe okwata ku kkubo lyaffe njagala basaba Sserunkuuma John Bosco gumuyita kaana kambaata mumuteeseteese teyeteeseteese bakoze eki bamuteeseteese ndi mumalirivu ndi mwetefuteefu ndi qualified okubaweereza sente ogenda zijjawo zigenda mu kalunga kabbeeyi bw'obadde ompulira mu bbanka oba obadde ompulira ng'omulwanyizi w'eddembe ly'omuntu nate nkuwulira eri naye ssebo mpulira abantu batteeka wano kagwe kimanyi nti nze kagwe wakajjako interview atalina ssente zagenda kukuwa ate ogiraga abantu tewali wampa ssente lokyano buli ajja nayogera ebintu byagenda okusiima naye nze katayina naye wendi siva ku BBS telefine ey'Obwakabaka saba wadde yadde 10 ate ligulawundi eri saba wadde yadde 10 kubanga byenjogera ensi ebyetaaga muganda wange obuweereza bwange abantu bansondera ennansana abantu bansondera era n'abagagga abatannaba kumpa ku ssente njagala basaba n'olutalo si lwange nzekka olutalo lwammwe mwenna olutalo lw'abantu b'ennansana abagagga banjovu ba-stakeholder bonna bali kyadi bali ki batabula ba Wilson bonna mbayita bayasini baleete ssente ku mmeeza omwana mwe mwamutandika abono be basinga okumpaga bangamba Museveni mwekolemu omulimu omusajja musobola okukola ki okumutwala naye mwambala omusajja kati muteesetese bulungi muleete ssente ngenda mu palamenti ngenda kubaweereza kulw'omuntu asembayo omunaku owa wansi mwe abagagga abanaku babamalako nnyo emirembe fe abanaku tusiba ku nzigi zammwe nga tukola ki so nga ate tumanyi gye tusobola okukonkona ewatuufu kati bafasitatinga ekaana abanaku abatwale gye balina okufuna ebyabwe kubanga munaku munnaabwe gwe mulanga gwangu ogwo seba abantu b'ekiwenda omanyi nansana erina ebyalo 13 erina emiruka 29 erina division meka kati abantu b'e Busukuma abantu b'e Gombe abantu b'e Nabweru abantu b'e Nansana wenviira wennyini
n'ebyalo ebyo byonna bye tutasobola kumenya yadde Kaana Kambata ye mubaka agenda okubakikirira muleme kwejjusa era mbagamba nze toki nyina mmeka nya toki ekuba mu nzikiza nerengera ewala ekuba mu nzikiza y'okuweerereza mu lutalo olw'okugoba Museveni kuba olutalo si lwa lunaku lumu tuyinza okulosinga 2026 nga tukyali mu lutalo kati eyo toki ya mu nzikiza mba mumanye okumulise watuufu kuba mbadde nkola ki olwedde toki eyo mbadde ngikozesa bulungi kali nyina eri nga musikasajja tukazize ebbali manyira ekyokukola ndi patriotic njagala nnyo ensi yange kuba yentuusiza ku ebyo byonna buli ekyokukola nkola ki famire ye yogera ki ku mbeera mwe muli kuba famire z'abantu buli emu eyina opinion ku mwana waabwe agenda okwesimbawo ate olwedde bakiroza nako yatuuka n'ebivaako jjajja akyaliyo jjajja yafa ndi musibe buli jjajja wange oli yafa ndi kitalya nga ngenda tandika tambula kooti ne bamubikira era ndayo kuteekako butesi kimu abantu bewaffe nabasanyukira ebintu ebyantuukako sebo nze influence nyina mu bitundu ebyo nyina mu kyalo Emityana Ebusujju nyina ne Nansana wano lwakuba Nansana wano nyinawo olugero lunene era sivaawo yadde seseetuka naye abeeri banyiiga bagamba baali b'NRM naye ebyantuukako banyiiga balinyiga ne basundira muzeeyi wange miliyoni 3 nga mugamba kusala magezi gonna ojjeyo omwana waffe naye NRM wano tegenda kufunawo kalulu era bakaluwa nga abo dominatinga side zeeyo ssebo bantu banyiiga lwakuba ffe abazaalibwayo nga tuyise mu tuyiseemu bagamba gavumenti webabweti wekoze abantu baffe ne bagubira ddala NRM era eyo Museveni tasobola kuwangulayo tasobola wadde ofunayo omulema so family neetoola negamba naate nze bandeka era bantya nze family entya esobola gendayo ne baba n'emirembe tusigala kwogera ku masimu bwe bayitikola olukiiko olw'ekika tebakuyita kati olutala tebakugoba ate basobola kungoba ate banenyumirizaamu eyo nga bonaga nti kyana kyaffe kyagenda mu nsiko tulinde lwekirikola ki lwekirikomawo kati ne famire bwetu naye nafuna famire enansana emmala era eyo bwe tudduka ne bakyali bange tyagasi waba avuga bwe bati wali abagula obuyumba mwekwekeko wano ebbanga lyonna okuva mu mwaka gwa 2020 so nafuna famire ey'enansana ekola ki emmala eyo famire ngirina mu trust era nkakasa egenda kukola ekyetaagisa okulaba nga nyingira palamenti bamuyita John Bosco Serunkuuma yeddira Ndiga muzzukulu wa Lwomwa Kaana Kambata olwa struggle zayiseemu ali Nansana awo avuganya n'abantu ab'enjawulo omuli Zambali Blasio Mukasa lwaki ye gwe njogera kuba ebyaddala be b'amaanyi babiri bemmanyiyo ongabe nabagamba incumbent yali abasinza bwa incumbent naye nga bo babiri bwe bate batwalagana may the best candidate win naye musigale nga muli ba Luganda bwe mba saagala kuwulira nga mweyogerera ebisongovu eddwaniro enkugamba nti eddwaniro oba osuubira oli bwe muba mukyali ba Luganda temweyogerera nyira ne Zambali kirungi sinamuwulira nga mwetwalira bino eby'NRM byempulira baabano beekubye ebyabakitatta bakoze eki kubanga there is life after akalulu there is life after the card mujja kusigala nga mu ddwaniro wabawo amasasi amasasi oba olwana na muganda wo kuba olekamu amasasi gatuuka ne gavuga gati gakuba abali innocent kale ebisigadde n'ebinaddirira bwe wanaabaawo ekiri agenti nja munoonyaako kati naye mufunye tulabe nga twogera ebigambo ebibuuzo byammwe oba olina ekibuuzo kiteekawo nja kuba mumunyigako ku kasimu tube nga twogezeganya mwebali nnyo mwebali eddala muganda wange